bitalo nnyo muganda wange. DJ Emma atuleseewo mu ngeri bizibu. Bizibu. DJ Emma yafudde kiro ssaawa 6 kubanga waliwo mukutu kwe tuli ffenna nga abakozi ba CBS ogwa WhatsApp ogutugattira awamu kati eddoboozi lyazzeeko ssaawa 6 n'eddakiika 26 ez'ekiro. Ngenda okulaba ngamba ye Emma nga tatera nga voice note eva ku simu ya Emma. Emma nga tatera kubeera ku WhatsApp kiro. Ngenda okunyiga eddoboozi nga ddoboozi lya mukyala we nga atugamba omusajja anfuddeko. Kyokka amazima ga Katonda ali mu ggulu Emma abadde kumpi yawonye kubanga naye ku mulimu abadde akomawo ku Mande. Ennaku zino zonna abadde ajjawo naye nga tali amaze emyezi gibadde ng'ebiri n'ekitundu nga tali ku mpewo. Abadde atawanyizibwa obulwadde naye yali abadde recovery nze. Ne bakama abe ne bamuwayo wiiki emu yeetereza ayongere eddala abeere fully recovered akomewo ku mulimu akole. Then wakati mu process eyo kuba abadde talina mu ddwaliro. Abadde tali mu ddwaliro. Abadde mu ddwaliro yavaayo dda ng'ali waka ng'ali okay. Naye Mukama Katonda simanyi engeri gye yakikozeemu n'abitabulatabula ne bitabuka. Emma abadde kuba kati nze nga bw'omanyi nti Emma muntu mukulu oba oyinza okulemererwa okumubuuza nti naye bulwadde ky'obukuluma. So naye ng'abadde wagira bagendako mu ddwaliro ne bagambako nti aka pressure eri waggulu. So mu mbeera eyo abamu badde balowooza nti covid ne si covid because Emma yandagako ku tests ez'enjawulo nga bamutestinga ng'ali negative ku covid. So ekyo ne tulowooza nti ekyakibuuse. Naye abadde n'obulwadde obw'enjawulo omutawanyi oluusi abaddemu ne ka pressure akungagira ne kalinnya. Bizibu bya kunnyonnyola naye ekikulu mu byonna Mukama amutututteko. Ekyo nja kuba nkulimba. Of course DJ Emma sina kye mujjukirako kibi. DJ Emma abadde musajja nga abeera happy all the time. Mu budde bw'okusoomoozebwa, mu budde bw'essanyu nga wonna abeera n'akaseko ku matama. Nze simufunangamu buzibu ebbanga limaze ku CBS naye. Era nze abadde tampita linnya adda mpita baaba nga nange muyita baaba. Simanyi kikyadde ategeeza mu baaba naye nze nange mbadde nkimuyita baaba lwakuba abadde mukulu wange nga nsinga obukulu. Kyokka ate nze gwasinga obukulu nga nange ampita baaba. So kabonero akalaga nti muntu abadde wa mpisa. Abadde wa Luganda nga ate wa mpisa. CBS najja 2019 mu August. Katugobala okuva 2019 paka olwaleero watuviridde ku maaso. Abadde alina amabaala mangi gakubamu naye nga bw'omanyi nti covid embeera abadde yagikyankalanya. So abadde takyakubayo eyo. Ku ssaawa eno essira libadde ku radio. Naye ntira kubeera wafiiridde nga ne ku radio takyakola kubanga begambye wali emabega nti abadde mugonvugonvu. So ne bitabukira awo. Nteekateeka z'okuzika tulinze bakama baffe eno ku CBS kye batugamba kubanga ntegeddeko nti CBS kyonna yeekirimu kye banaatuwa kye tugenda okugenda nakyo naye nga ntegeddeko nti okuziika kwa Friday. Okwosa enkya.